Kano kagende eri maama wa Tamale Junior. Bw'oba tosobodde kubuulirira mutabani wo mwene embeera ebisigadde tewejjusanga. Ojja kutuuka okwagala okwetondera abantu ku nsobi mutabani wo zazzaakola nga tekikyasoboka. Ojja kutuuka okwagala okusasula abantu ssente oliyirire ebibi bya mutabani wo nga tekikyasoboka. Obadde okyayina obudde nti okuva kitaawe lwe yafa ne mulumbe wayina obudde obuyimirira n'ogamba bannange munsonyiwe ku lw'ensobi za mutabani wange na bonna banyiizizza. Kye mutaakola. Ku ssaawa zino ayogera ng'omusiru bw'aba. Buli omu amuvuma. Ojja kutuuka okwagala okwetondera abantu nga tewali akyasobola kuwuliriza. Abaganda bagamba azaala omulalu yamumanya. Kyova olaba enseenene zigwa kiro. Najja kutuuka okwagala omumwa gwa mutabani wo oyagale guddemu gwogere nga tegukyasoboka. Abantu banyiivu. Tolaba nti essaawa zino ayasama avuma buli omu. Ojja kutuuka okwagala okutambula mutabani waddemu ayogere nga takyasoboka. Ekimuvumya abantu mu mmotoka gw'olowooza okuggwawo kyetaagisa ki? Kiyinza okutwala eddakiika. Olowooza okuddamu okuba nga takyasobola kutambula kitwala eddakiika oba okuba nga takyasobola kwogera. Kozi mwagamba mwamukuza talina mwamukuza ekyejo ate talina mpisa. Ojja kutuuka okwagala ozimuteekamu ng'obudde bugenze. Nkimanyi bw'anaalaba vidiyo yange ajja kunvuma. Nenyinza okuba nze siri omu ku abo bagenda. Nyinza okuba nze ndi omu ku baalikomako okuvuma. Avumye buli omu musirise mwenna ne famire ye. Abantu banyiivu. Toyinza kuvuma muzadde wa muntu mpanama nga togirabangako. Toyinza kuvuma musajja mukulu n'omuyisaamu eggaali. Mutabani wammwe akuze atuuse emyaka egizinga omulambo. Naye bwe muba temwasobola mubuulirira kufuna magezi. Mujja kumusasulira ssente agafune nga tekikyasoboka. Mujja kusasula ssente mwagala okwetondera abantu nga tekikyasoboka. Mubirabanga ebyokusaaga essaawa zino. Ali arrogant ayogeranga bw'alabye bw'ayiwa endusu. Naye singa temumukomako guno omwaka muziisa kitaawe. Guyinza okugenda okuggwako nga muziika ye. Abantu bangi mubadde mumbooza nti Junior nga tetwakulabye Mmengo kwetondera Katikkiro. Ekisooka obukulu taata wange byonna bye yakola ne bye yayogera gaali mazima. Era sina muntu gwe neetondera lwakuba nti taata wange yamwogerako amazima. Ekyokubiri taata wange yabyogera tataliiwo. Kale ate nze omwana neetonda ntya ku taata wange bye yayogera, ekyo nakyo kya busiru. Nze nno ndowooza nti ebyokwetondera abantu ku biki taata wange bye yakola ne bye yayogera tekigasa right now. Obudde obusinga twandibumaze nga twebaza abo abatuyamba okujjanjaba taata wange nga mulwadde n'abaamubeererawo mulamu bw'ensi eno. Okusiga okumala obudde ku bantu abaali batamwagala ng'era tebali mwagala. Kubanga omuntu eyakyawa muzaddewo naawe omwana abatakwagala. That is common sense. That is simple common sense. Omuntu eyali tayagala taatawo mu bulamu era ne bwafa abatakwagala gwe omwana. Kati nze nalabye nga teri kintwala Mmengo kwetondera Katikkiro kuba nze sina kye namukola. Taata wange bye yayogera yabyogeranga ye ate taliiwo. Nze aliwo Tamale mirundi siniya ate ne sina muntu gwe nja kwetondera. Kaakati ekyokubiri bakikoze nga bo. Ndowooza mu ndowooza yaabwe tebaalabye wala. Bakikoze nga bo. So ye ndowooza yange siga taata wange abaddewo nga ye yaŋŋambye kakati Junior tugende naye muzeeyi wange ne bwe yali omulamu teyabiŋŋambako. N'eddaame lye terigamba mbu bw'alifa tugende nga twetondera abantu. Ate abamu frustratinga abaali batamwagala abaali basabirira afe. So nze badde njagala priority tugiwe abo abatuyamba okujjanjaba muzeeyi nga speaker wa parliament Anita Amongi, General Muhoozi,
General Sale, President Museveni n'abalala mukulu wange yamu awo betuwa tuteekako priority kusinga okuzunga. Jeno Muhoozi weebuzeebuze naye tukulaba. Tukulaba mukulu osala olukujjukujju oyite eno ku baloti toliiko naye tukimanyi ogenda kubeera pulezidenti wa Uganda nga ate tebakubyeko kalulu. Ffe abagezi tumanyi weebuzeebuze oyite eno oyite eri ate ogenda kulembera emyaka 10 nga teri kulonda. Omulanze si musi weebuzeebuze mukulu naye tukulaba. General Muhoozi jangu directing nga muzeyi akyaliwo omulamu kyekirabo kyagenda okuwa eggwanga. Naye nga 2026 tugenda kubeera ku baloti ffe aba Museveni naye nga tumanya essaawa yonna bwe bakyali muddawo musinike ebinyo mu Muhoozi mwamuwonyeeyo omuyaye kati ye pulezidenti mu mubaka gurawundi temunnamuwona akyaliwo era mu ebyannupu ebisunika ebinyo mu mwaweddemu amaanyi mwakalye bannyammwe emigongo mugende mu maaso aliwo munnamagye omusiru n'ategeka ekisinde kya Pierre Yunga musiru n'akikola ne woofiisi obuyinza bugenda kudda kololo ku Pierre headquarter. Kati Kabanda asinga sekretary general amaanyi asinga ne baminisita alina lidika avuga V8 emmotoka gye yavuga tayita mu masasi sekretary general w'ekibiina sekretary general wa NUP atambira ku boda owenare bali mu kwesika. As Tamale Mirundi Senior, I have nullified the apology. Teriberayo njisazizamu olugezigezi lubagwemu olugezigezi olwo olubazunza lubagwemu baanammwe. Teriberayo tata teyakitugambako tata teyakingambako Tamale teyakingambako. My dad never wanted it. Teriberayo teriberayo njiganye njisazizamu eyo twetondere mayiga kuki tata nga ava ne Montana. My father can even resurrect. Ne Montana jali yenyenya tali teriberayo eyo teri nomali paza n'okuwanda okudda ku ntana ya kitange teriberayo. I have mpaze emirundi esatu mayiga siri kwetondera nalandi voice njiuzizamu apology njiuzizamu teriberayo njiuzizamu nalandi void tetwetondedde ku Mengo teri yetonze ugezigezi njigobye ng'omusika njigobye kati mugende mu kooti mu mpawabiri Tamale Mirundi Senior mutabani wa Tamale Mirundi yagisazizaamu oluddako mujja kukola ebirimu amagezi. Teriberayo eyo ngisazizaamu njiyuzizaamu apology katikira apology njiyuziza katukole birala nga azizeeya ati njagala okulaba njasamira kutandikiraawo. I'm in the mood of war. Ndi mu mudu ya lutalo. Tata yabagambako mugendeyo muddame lyekiriwa kuzunga buzunzi babire bazunga buzunzi lugezigezi kuzunga buzunzi lugezigezi olugezigezi nolujja tuka kwerukomo teribera ye apology. Tata teyatugamba ko twetondere muntu nogo. I remember my father's words clearly. Ngomusikambi gani. So there is an apology to Mengo. Teriyo njisazizamu kati mugene mukoti mumpawabiri izi sani Tamale Mirundi Senior have crossed null and invalid.
yakulaba nkubira. I want anybody to call me. Tutandikirawo. Ne Katikira atwetondere. Let him first apologize to me for what he did to my njagala Katikiro wekitibwa Mayiga ojjo netondere. Bye wakola taata wange. Awo nange nkwetondere. That's a fair game. That's fair. That's fair. Nze situkene engalabi yange ndezo omutwe gwange nyeze mengo. Nange. Yaleta setemeka mu ddwaliro Katikiro. When my father was sick in the Chisubi, how much did the Buganda bring? Idiose. Toto idiose. Lugezi. Mulumbe Katikiro yajja. Gwe. Nani. Don't take us for ride. Fe tulimo obusungu bwaffe. Basajja mwe mutulaba nga tusize. Temuluza tuli basanyufu. We are not happy at all. Njagala nnyo. Angamba netonde. Njagala nnyo. Angamba netonde tutandikirawo. Oba kitange mu ddame lyemu ekiri. I want anybody to take Mtigandi Apollo. That's where we shall start from. Lugezi. Nze njagala nnyo olugezi. Junior, gwe godiringa naye tomumanyi. Odiringa na siniya mwennyini. Odiringa na siniya. Tamale teyafa wali ali munze. My dad is within me. Tamale wali. Tabagamba ngako mwetonde. Kwata olugezi lwamwe mugende Mengo. Ani yabatumyeyo? Who sent you there? Bali mu bukanzu. Mu family ya Tamale, eyo si family ya Tamale. Amuyiya his son. Kamala byonna amuyiya. Teri yabatumyeyo. So Mayiga Katikiro null and void. Ni walwabo. Temugende walwabo gomwe. Kitamwe yayina enso, daddy yayina ensongaza. Tata wange yayina obulumi. My dad yayina obulumi. My dad died a desperate man. Yayina obulumi ku bantu abo. Netonde. Mbonange ntwale engalabi yange Menga. Nzize kwetonda. The man had the pain. Zinabiranga ne tata wange oyo. Nengo omulaba ayina obulumi ku mutima. Ng'ayogera n'olabira ddala nga he's in pain. Olw'ebyo ebyamukolebwa. Kati ngende netonde. Kubantu, the same people who put my dad in that position, ne bamuleetera n'okufa, they are the same people I go to apologize to. Am I stupid? Just again. Nchiddamu owange yafa. Owange namuziika. These days, I don't need the jokes around. Anybody who thinks nti oli Junior akyali mu by'omuzanyo, I don't need the jokes over my dad. Let his legacy stay. Mumusobola ogera ne mwetondera Mayiga nga bwe mwagala. Oba mubeera wa Mayiga, oba Mayiga abadaputinga. Don't play on my father's legacy. Don't play on my father's legacy. I will fight you. There is no question about it. Omusajja yakola erinnya lye. Ng'ojja olikwata olivulunga mu ttaka. Njanna okubalwanisa. I have kept quiet for long. Ndabika nsirisa ekimala. And some of you are taking my silence for granted. Okusirika kwange ndowooza abamu mu family mukitwalanga kyakuzanyisa. You are taking it for granted. Naye simanyi we tunaatandika.
where we shall end. I don't know when we start, where we shall end. President Museveni atuze emyaka ana mugamba aveeko kati bwe mugamba ntuvaako n'avaako wafunye mukisa okubasenkanako bwabadde Bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa. Ekisooka Bwana Katikkiro oba Mwami Mayiga omuyala takkakangako kumuwa mmere ne okwekiika mu kkubo lye ery'okufuna emmere ate awo wekibeerera ekikyamu kiddamu. Omuyala takukaka kufuna mmere naye bwe weekiika mu kkubo lye ery'okufuna emmere ate kaba kalabaayi oba osanga tosobola kugamba ku Museveni aveeko era n'avaako naye ate bwe weekiika abamulwanyisa awo we wali obuzibu era tewali yeetaaga nnyo kigambo kyo ku kuvaako kwa Museveni naye ate tewali baddewo nnyo kigambo kyo mu kukkakkanya abagezaako okumulwanyisa. Tugende mu maaso. Yayongeddeko nasikanya abantu bangi nnyo nze saabalabi waliwo abantu bana omu babiri basatu bana ababadde bekalakaasa omu babiri basatu bana naye ngeno ndi mu bikumi n'ebikumi by'abantu. wagenze e Bungereza ku lwa gavumenti eya wakati oba olwa gavumenti ya Buganda. Olukuŋŋaana lwabadde ogenzeemu wabadde orepresentinga Museveni oba Ssaabasajja Kabaka. Lwaki statement yo gyetandikidde ku ggwe yabadde agenze okurepresentinga Kabaka erimu Museveni? Lwaki statement yo wootandikidde ku nsonga gye wagenze nga ya Buganda ate erimu Museveni? Abo abaakutaayiriza e Bungereza babadde Baganda. Ebyo byammwe temututeeka mu bintu byammwe Muzaffalu. Wandabyeko nga mbyogerako eby'e Bungereza. Wandabyeko nga mbipositinze nti Mayiga e Bungereza bwe kiti ne bwe kiti. Ezo nsonga zammwe za Buganda si nsonga zaffe za kununula Uganda. Lwakuba ate gwe yagenze okurepresentinga omutanda nnyini Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri kyo ky'olukoma nnanta wetu ate otalantukidde Museveni. Bagamba mbonziddeko Museveni nze namuleeta oba mwe mulowooza bwe mugaana avaako asobola okuvaako abaakusazeeko e Bungereza si bannayuganda abaagala okununula Uganda wabula Baganda abalina bye baagala okubaako ebitereera mu Buganda. Totuteeka mu bintu byo Muzaffalu. Tugende mu maaso. Simanyi nendoza mu bana abayingidde mu kifo we twabadde ab'engeri ng'ezo baabaddewo era buli lwe tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka. Ebyo ne mu Amerika byaliyo ffe tetuli oba kino nkyogere mu Luzungu. I am not a political activist. I'm not an activist. I'm a leader. And a distinction must be drawn. Siri mu Luganda activist bamuyita batya addamu mukakaalukanyi w'ebyobufuzi. Siri mukakaalukanyi wa byabufuzi. Naye b'okulembera bakakaalukanyi ba byabufuzi. Era b'okulembera b'osombamu ettoffaali. B'ogamba okusiga emmwanyi. B'osoloozaamu kino. Era abagula certificate za Buganda ne bawagira Obwakabaka. Balafuubanyi ba byabufuzi. Simanyi byabufuzi bwe biyinza kutta b'okulembera n'osigala ng'okyajja. I'm a leader. I'm not a political activist. Siri mulafuubanyi wa byabufuzi ogera kulidinga nimbwa. Ogera kulidinga miti. Ogenda kulidinga ttaka jjereere. Muganda wange oba oli mu byabufuzi oba tobiriimu. Mu bufunze waliwo characters ezirina okujja nga zizingiramu ebyobufuzi because you cannot be a leader mu nsi erimu ebyobufuzi ebitwala n'obulamu. Nze gwozza okuliidinga n'oŋŋamba I'm not political activist. Nzikiriza nziremu nkuvume n'ekivumo kiikino wakwenya. Tugende mu maaso. Ndi mukulembeze nuŋŋamya abali mu gavumenti nuŋŋamya n'abo abaagala okuyingira mu gavumenti. Weebale kuluŋŋamya bulungi Mpuuga era wamuluŋŋamizza bulungi
ku ky'emiliyoni 5 eggwanga lifunyeemu nnyo n'okuliraga nti miliyoni 5 temuli ssente n'abalala abaganda abali mu paalamenti nga mulina omuwaatu ogubba mubbe tukwebaza olw'obuluŋŋamya obubaaba njogera ekyo olw'embeera gye ndimu naye omusajja atudde eri mannyo gaseka tuddawo katebe alya kasooli omwoje kakati nze mbeeraawo manjanukulu oyo ate muno naddala nga byayogera si bituufu atudde eri mannyo gaseka atudde kafoomu alya kasooli omwoce enkyate nojja ogamba abaganda nti enkumbi terimba ng'ate alya kasooli alimiddwa enkumbi omujereze ono omulimi wa kasooli anajjawo amaanyi agalima kasooli omulimi wa muwogo anajjawo amaanyi agalima muwogo ng'omufudde kyakujerega nga n'abakulwanyisa oba bw'owulya nga towulira mu mirembe obalangira kyakulya kye balya enkya nojja n'ogamba abantu muddeyo mu byalo mukwate enkumbi naye ng'ate alya muwogo gwe balina okulima omujereze era omujeregedde mu muwogo gwe balimye tojjeewo kabonero tugende mu maaso gwe ogenda n'ekyo omanyi omukulembeze anyigwa emirundi 2 bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya bw'ogenda n'ekyolaba nti kituufu togenda n'ekyolaba nti kituufu ogendanga na kituufu kuba eva si gwe mutuufu nkiddamu togenda nakyolaba nti kituufu ogendanga na kituufu kuba eva si gwe mutuufu ate bwe kibanga okikoze mu bulungi lindako era akatono era okunyigirizibwa kw'omukulembeze kuva mu bukulembeze bukyamu era kuva mu bukulembeze bubi n'olwekyo buli woolabanga ng'engalo zitandise okukusongamu sooka weekubemu ttooki sinakindi olekulire kubanga toyinza kukulembera bantu bwe mutagatta ndowooza endowooza zaabwe onaozimanya dde ezisobola okukulaakulanya obuganda nga buli emululiziganya mubeera mu kuyomba okuggyako ng'okulembera nnyumba ya kitaawo na nnyoko eyo osobola okukola nga bw'oyagala naye ku buganda eyawamu apaana genda mu maaso weyimirira waliwo n'abalala abalowooza nti entalo zaabwe ez'ebyobufuzi fe tugenda okuzibalwanira so nabyogeddeko emabega balowooza nti bajja bayambako okuzirwajja bayamba okulwana entalo batufuule falinyira ku ffe mayiga tewali ayagala omulwanireko ntalo za byabufuzi kubanga zino si ntalo za byabufuzi zino ntalo za nsi yattu Uganda naye wakati mu kununula Uganda tewali yazza kufukaamirire agambe nti mayiga gy'otuggirewo Museveni agambe nti mayiga gy'otuggirewo Museveni ke kali kenkugambye naye nkugamba oba tosobola kuwa ku muyala kyakulya ate tomulemesanga kukifuna tewali ayagala omulwanira entalo kubanga okulwanako kubeera ate si kwamaanyi nnyo era tekulina nnyo kyamaanyi nnyo kikugattako kubanga bwe nkulabanga ennyaanya envundu gye sisobola kunteeka mu nnyaanya nnamu naye ennyaanya envundu eyo ne bweba ebbali neegezaako okkuba ekivundu ku nnyaanya zange ennamu zireme okutundibwa kubanga bwewunya balowooza ne zino ziwunya nina okugisimira ekinnyangiziike mayiga gwe oba obadde olowooza nti oli mu useful nti ekigambo kyo kikola mu sense ku kukyuka kw'eggwanga tekikola naye ate tofulumya ekiremesa nkiddamu tofulumya ekiremesa tutuyambako twetaaga buyambi bwo teweefuula useful nga te statement ekufulumye eri useless tugende mu maaso eyo twogere bino akati n'olwekyo waliyo n'abalala bayinza okugamba nti katikkiro oyo tumulwanyise katikkiro tumulwanyise ng'omuntu tumulwanyise emyaka 11 anaavaawo ddi bannaaye aveewo
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.